Atendeezwa agumiswe ekitaffe ettonda ne mama Namugereka Abawango bwangwa mu bwangire bwabo weewaawo mbogo kyewaggulwa erisaala enkambwe gwakaasi gwa kuzikira weewaawo ankomyewo nate okusobola okubeera nga nnyongerako obubaka butonotono n'okutereeza obubaka bwe mbadde mpeerezaakoko obw'omutima obw'okubeera nga tuteeka ekitangaala ekisooka ku ffe ne ku maama Nattimba weewaawo n'ekirala ekya Baaba Nyanzi kyagambye nti ebbanga nga ddene nti omuntu kibeera kizibu nnyo okubeera ng'akwatirira omutima ogwo oba omukka munda ogwo. Kati kye mbadde nsaba pozi kye mbadde neerabidde okubeera nga njogera nate oli wa ddembe nga Katonda eyeetengeredde okugaana ebigambo bye ngenda okubeera nga njogera oba okubikkiriza kubanga oli Katonda eyeetengeredde tewali w'alina kutegeerera so osobola okusosolamu by'obeera okkiriziganyiza n'omwoyo gwo ebitabeera tebikkiriganyiza n'emyoyo gwo bisuule mu gguluka weewaawo. W'obeera ng'okebedde ku ggolola Moses oba gye tuyita Google sekendi emu erina heartbeat 14 ku 18 ez'omuntu omukulu. Kati kye twetaaga kulaba nti okola heartbeats 10 n'ogenda ng'oyongerako okuva ku 10 n'odda ku 2 ekikkowe ky'obeera osizza okuva ku heartbeat 10 okudda ku 2 okudda ku 3 ekitegeeza nti osobola okukozesa esekendi ntonoko obutawera na sekendi okuweza heartbeat 10. W'obeera ng'okozesezza ekyuma naye w'obeera ng'okozesa nga kizibu nnyo ku measuringa naye okusinziira ku science alaga nti heartbeats ziri 14 ku 18 ku muntu omukulu mu sekendi emu ekitegeeza nti nno osobola okugenda nga increasinga tandikira ku emu tandikira ku sekendi nga tenaba kuwera nga w'ossa omukka bwe kityo paka we zinaawera heartbeats 10 heartbeats 10 ekitegeeza nti ziyinza okubeera mu seconds nga 3 kwana so naye ababa basobola okubeera nga basingako awo tewaliwo mutawaana nakyo kibeera kiraga nti ekitangaala kyo ky'obeera oweerezza kyanjawulokoko. Kati ekirala obubaka bwe mbadde njagala okubeera nga mbawa tumaze ekitangaala osobola okutandikira neweebeera teweza second ogenda increasinga kuva mu sekendi emu sekendi 2 sekendi 3 sekendi 4 paka woolaba nti nno kitegeeza nti osobola n'okukola ne sekendi 10 nazo ziyamba n'otandikira ku emu 2 3 nga wossa ogenda increasinga nga okwata omukka okumala sekendi obutawera sekendi paka wookalculatinga nti second heartbeats ziweze 10 ze seconds 10 kiri simple naye ababa basobola okukola ekisingako tewaliwo nakyo mutawaana ku kyo so ndowooza obudde bwenkozesezza nze at least nze nsobola obukwatirira ate y'ensonga lwaki obubaka bwensoose okuwa bwensomeddeko kubanga mbadde nkola ku experiment kunze naye w'obeera ng'ogenderedde Google kiri buli sekendi osobola n'okukozesa buli sekendi emu ekitegeeza ne heartbeats 10 obeera ozikoze ekyo obeera oziyiseemu so osobola okukwatirira omukka ekitundu kumpi kya sekendi oba ng'enaatera oba seconds manya obu microsecond nga 45 weewatyo oba 5 n'okwatirira n'ossanga w'ogoberera instructions zembawadde okusobola okubeera ng'ocreatinga grid ey'ekitangaala kiri ng'osinziira ku mutima gwo ng'ogukutteko
ekirala tekinike eno gye njagala okubawa yeeba obulamu obutaggwaawo nga eyawukanamuko ku eri eyasooka gye ekkirira wansi. Eno eri kye tuyita horizontal, nga we mulaba akabonero ako nti ddira full stop oba kye tuyita okuwandiika 8 ng'otandika ogiwandiika ng'ossa, katugambe ng'ogamba nti ndi kitangaala, otandikira ku mutima then n'otwala 8 eno ng'okozesa amaanyi gaago ebirowoozo nga woogitwala mu maaso then neekomawo ku mutima, neemala neeyambuka, kitegera, neemala neeyambuka neekomawo ku mutima, neeyambuka neeyita emabega w'omubiri gwo oba emabega w'enkiziyo then neekomawo ku mutima. N'okikola osooka n'okola osooka n'ossa emirundi 4 then n'ossa ekikkoowe ng'ozza olubuto munda emirundi 4, ng'omaliriza emirundi 4. W'ova ku mirundi 4 odde ku mirundi 12. So this time ne wootayogera bigambo nga luli ey'emabega, osobola okubeera nga ossa bussi. Otandikira ku pattern ya mirundi 4 n'ossa ekikkoowe eky'amaanyiko ng'okwatiriddemu olubuto munda then n'otandika loop endala ey'12. W'omaliriza ey'12 n'okwatirira olubuto, kye tuyita breathing, nga okwatiriddemu olubuto munda then n'oddamu pattern endala ey'emirundi 6. Kati eno pattern eri horizontal nga 8 egenda kutunula mu maaso, nga we mulaba kaluupu ako kembaweereza, etunule mu maaso go, otandikira mu maaso go n'oyingira omutima then no ending up ng'okola 8 ng'oyita mabega, okitegeera. Kati w'omaliriza then ng'omaliriza pattern ey'okumi omaliriza pattern ey'omukaaga esembayo, jjukira twagambye 4, 12, 6. Kati w'omaliriza visualizing nga otudde mu pyramid efaanagana ng'ekifaananyi bwe kityo, era oaligninge pyramids ez'obwakatonda bwo ne pyramid ey'omwoyo gwo waggulu, then osobola n'okwevisualizinga ng'olaba oyina assets zonna ezikola obutonzi obw'obajjajjaffe 7. Obutonzi obw'obajjajjaffe 7 bwe bumanyikiddwa nga obwa Ndawula, Bulamu, Lubanga, Kitinda, Musoke, Kiwanuka ne Mukasa. So w'obeera ng'otudde mu pyramid eyo bwetyo obeera owaligninze ne pyramids ezikola bajjajja abakola obutonzi mu ntandikwa yaabwo oba mu gye tuyita ensulo ey'amazzi ag'obulamu agakola obutonzi bwonna mu bumu bwabwo. Weewaawo, so kansubire nti nakyo tukitegedde. Weewaawo, atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Ettonda ne Mama Namugereka abawange obuwangwa mu buwangire bwabo. Weewaawo, nkuweereza omutima gwange akuume.